amawulire agocha ku Pearl FM ne Westline Tents and Shades Company Limited. Bano bakafulumu kukolera tents eziriko mu bika ebyenjawulo gamba nga Ephraim Tents, Pyramid Tents, Hope Tents. Kati oyagala tenti egenda okujjayo ekifaananyi ky'omukolo gwo, jangu ogyefunire. Oyagala y'abantu 25, abantu 5, bantu 10 oba eri emalayo ey'olukumi gye tuyita Mega Tent ku bbeeyi entono ddala. Bano bakolera n'amatundu bali amagumu ddala agabika ku bimotoka, bakola umbrellas kusa ne buka shades. Basangibwa Nakawa nga wakayita ku ttaawo. النشرة الإخبارية gano ge mawulire ku Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasiza mutano banafu abatuuliriza essaawa ziweze 3 ez'amakya ag'olunaku olwaleero akadde kagookya wano ku 1.9 nga gakusomerwa Brevahmida. Olunaku olwaleero abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga bakwenja obulumi bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Munnakibiina kya National Resistance Movement era pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tebwabulwa awummuddemu ate ye Robert Kasibanti wa National Peasants Party ali Zombo saako ne Pakwach. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine owa Nuupu ali mu bitundu by'e Kasese. General Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation ali Jinja City. James Nathan Nandala Mafabyo wa Forum for Democratic Change ali Lukunjiri ne Rukiga. Mbaraka Munyagwa Sserungo wa Common Man's Party ali mu bitundu ebya Jumane. Ye Frank Abuliro wa Revolutionary People's Party ali mu bitundu eby'e Kayunga ne Joseph Mabirizo wa Conservative Party ali Mitoma saako ne Lubirizi. Mu ngeri y'emu pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tebwabulwa alagidde Meeja Kakono okuddiza abantu bonna abawambibwako ebintu byabwe abasirikale omuli pikipiki mu bumenyi bw'amateeka okuzibaddiza okutandika n'olunaku olwaleero. Bino abyogeredde mu disitulikiti y'e Buliisa gy'asinzidde okukola kakuyegewe n'ategeeza nti abantu bangi babadde beemulugunya ku ngeri gye bakwatibwamu poliisi n'okuggyibwako ebintu byabwe. Bw'ati alagidde baddizibwe ebintu byabwe byonna ebyabaggyibwako. Because I was in Toroko and a boy there told me that soldiers took his 2 motorcycles because he was transporting immature fish without knowing it. The soldiers who captured the 2 motorcycles and the fish took the fish and took the motorcycles. When he went to check where the motorcycles were there, they said, please, if you want to survive, go back. Don't ask about the motorcycle. So I hear that even here they have confiscated people's motorcycles, especially motorcycles. I direct that now those motorcycles are given back to their owners tomorrow. And the one who will oversee it, even the engines, the boats, want to supervise it is Major General Kakono. Come here. He's a tall man, but you go and see. Go in the vehicle, they see you, how tall you are. That is the command of our artillery division. So you supervise, make sure they get back their motorcycles, and if if they were sold by our soldiers, we go for who sold those motorcycles. They get back their engines and the boats. But the fishing gear, if it was the wrong one, we want to see it. You can't give it back to if it is bad fishing gear, the one which catches the nyana. President Museveni era asuubizza okwatagana ne minisitule y'ebyentambula okufunira abatuuze b'oku mwalo gw'e Butyaba ekiddi ery'okubasobozesa okusala okudda ewalala n'asuubiza okuteekawo enteekateeka ez'okwongera okubakulaakulanya mu kitundu kyabwe. The ferry from Butyaba to Congo, we shall have to plan for it. Involve the Ministry of Works. We shall set up a fish fund separate from PDM because PDM money is not enough to deal with fishing. Fishing needs more capital. Now, Bararo, they have invaded here. Kakono.
Ate ye President w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'asuubiza abantu b'e Bundibugyo okutumbula embeera zaabwe ng'akola ku by'obulamu ebyenjigiriza awamu n'ebyentambula. Bobi Wine bw'abadde awenja obulamu mu kitundu kino alaze obwennyamivu olw'okuba nti eddwaliro eriri mu kitundu kino lyazimbibwa mu biseera eby'edda ate nga temuli bikozesebwa. Balinde ku ssente zino ze beexaggeratinga nga badde nga bakola enguudo twetaaga $30 okola enguudo ezo zonna ezo Museveni yabadde wano ng'ayogera ku byanzijanjaba n'emyaka 40 Obote yazimba eddwaliro Bundibugyo Hospital Obote we yalireka yongera kwonooneka Bundibugyo Hospital terimu x-ray laba amasomero ge tulina okubeera ge tulina abalina abaana bali mu primary mujja kubeera bajulizi taamu yonna abasomesa babadde bekyanze nga tebabasasula neweewalerawo accident wano tosobola kulaba ambulance 15 January banange tugenda kukola decision ey'amaanyi oba tukyusaamu oba abakulembeze be tulonda servant oba tulonda boss basewo ne banyabo ngeze Kyagulanyi Ssentamu era nzize maaso gammwe nambasaba mu mpakalulu mbere pulezidenti wammwe. Kyagulanyi Ssentamu Robert era wano wasinzidde n'asuubiza okutumbula ebyentambula ng'azimba enguudo awamu n'okulaba ng'abantu beekulaakulanya. Kyagulanyi era asuubiza n'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi mu kitundu kino. Balinde ku ssente zino ze beexaggeratinga nga badde nga bakola enguudo twetaaga $30 okola enguudo ezo zonna ezo ssente azibba mu myaka 3 negiggwamu kitegeeza tusinga mu Uganda empya tukwata abana babasibe zaffe ne tubasiba oba ne tubagoba mu offisi enguudo za Uganda empya zonna tusobola zikola myaka 3 oba oba wano Bundibugyo ng'ogenda wali Rwanda okuba Entebbe flight ya eddakiika 30 naye olina okuvuga 10 hours ogende Entebbe olinnyonnyonyi wa 30 minutes ogende Rwanda. Lwaki tulina airport mu Uganda after 40 years? So njagala bawulira abakyali bange bino byonna tusobola okukyusa naye bino byonna okubikyusa twetaaga omukulembeze ng'ali mu tayimu zaffe. Ate ebyo ngo bitadde ku bbali ye Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga avuddeyo n'asaba ab'ebitongole by'ebyokwerinda okwekomako okulaga kyekubiira nga balemesa abantu abeesimbyewo okukuba kampeyini. Katikkiro mu ngeri y'emu alabudde n'abasirikale abakuba abantu wamu n'okutulugunya abantu nti kubanga embeera bw'etabanguka nabo ebatwaliramu. Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abakuumaddembe okwewala okuteekesa mu nkola ebiragiro ebitasoboka eri bannansi. Ono kati asabye abasirikale okwekomako baleme okumenya amateeka nga bakwasa amaanyi eri abantu. abo ababatuma okugwa abalala mu bulago bwe bitabuka basooka okudduka ate bwakwata omuggo tolina ne gy'oddukira oyo akuba abantu emiggo talina gy'addukira abatuma abalala okutema abalala bo badduka emisinde mizibu. Twamala dda okukoowoola ab'ebyokwerinda baleme kukuba bantu miggo nga nte. Ente gy'oyagala okuggyamu amata tobagikuba miggo obanga tokuba nte miggo etayogera. Tetwagala na byakyekubiira n'okukwasa ebiragiro ebitasoboka. Abagenda mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi tebagenda mu mmisa. Akaleekereeke n'ebyobufuzi bitangana. Abagenda mu byobufuzi bagenda bazina mazina bayimba nnyimba. Era nze ndowooza nti poliisi esaana ekuume amaduuka n'amagye gakuuma amaduuka bakuume abantu bano abagenda mu byobufuzi baleme kubaako gwe bataataaganya baleme kwekiika mu nguudo ezitambuza ab'ebyobufuzi babaleke. Katikkiro Charles Peter Mayiga era asabye abantu okwenyigira mu kulonda era buli muntu amusabye okulonda omuntu gw'awulira nti gw'ayagala era yasaanidde. Katikkiro asabye abantu obuteyawulayawulamu wabula babeere bumu era basigale nga bali bumu. Mugende mulonde naye tukuume obumu tusigale bumu. Akalulu nga kawedde era ffe bantu be bamu ffe tujja okubeera wano mu Uganda. Tojjaayo jambiya kutema muliraanwa olw'okuba awagira gwe by'otayagala. Tubeerenga mu bika byaffe bwe tuli mu Buganda. Lwaki mu nkola eyaffe ey'abajjajjaffe tetukwataganira bujja tetuleeta mu byobufuzi netuleeta mu ddiini? Lwaki tetukola nga bwe tukola mu bika? Kintu yakituyigiriza emyaka 1000 emabega ekyokuba obumu. Era ow'ekitiibwa Kawuki Kasookedde embeera naye luno lwe lusoose obutawaana nkima.
Ate ye ambasada wa Uganda e Rwanda Kigali Major General Retired Robert Rusoke asabye bannayuganda okwagaliza abalala mu bye bakola nga yengeri gye basobola okuyitamu okugenda mu maaso. Ono abadde ayaniriza ekibinja ky'abakulembeze okuva mu ofiisi ya Supreme Mufti nga bakulembeddwamu omumyuka wa Supreme Mufti Sheikh Ibrahim Ntanda abagenze mu ggwanga eriye Rwanda okulambula abaayo ku ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Ambassador General Rusoke ategezezza nti kyewuunyisa bannayuganda okutegeeza nga bwe bandyagadde okuyiga engeri Rwanda gy'ekolamu emirimu gyayo mu ngeri y'ebyobuyonjo n'okukuuma ebibuga byabwe nga bya mulembe kyokka ng'ate tebeeyagaliza. Ono agambye nti obuyonjo buli mu bantu nga Rwanda ebikolwa byonna byekola obuyonjo esooka abantu be basooka okubweyingizaamu olwo ne balyoka ne bakuuma ekibuga kyabwe nga kiyonjo. Obuyonjo buli Kigali oba buli mu bantu? Obuyonjo busookera mu bantu. Disipulini y'obusiraamu, disipulini yawe esookera mu gwe individual. Kati gwe bw'ototulaga mbuli musiraamu simbu for what do they call it? Mwesimbu. Then webusiraamu webuli. It's not there because we have to learn from you. Even if you are a Christian, even if you are a leader, leadership starts from the individual. And then it goes. Okay? This is where we are. You are saying the service to the public beyond yourself. Okay? Abantu, that is the legacy we shall create. Baga teriajja kutenda obulungi kubanga bwekolera gwe wekka. Bajja kutenda obulungi kubanga obukulembezi bwa Mufti bwali bulungi, bwali bwesimbu. So this is where we start from. Nanga ambassador ali wano nkolera mmwe. This is where we mutukyalira wano. You have not visited me. Muze kutuwa ekitiibwa. Ugamba naffe weetuli. Sheikh Ntanda ategezezza nga abakulembeze bandyagadde okumanya bannaabwe be bakola emirimu nga beegeraageranya ewaka waabwe saako n'okuyunga Oluganda. Naye tojja kusobola funa gw'otuma akubeererewo ndi wano mu bigere ebyo. Naye nga tuli basanyufu nnyo okubeera nga tutuuse eka. Mu mirimu gyaffe nga obukulemberwa His Eminence the Super Supreme Mufti of Uganda kuli owa myoyo gy'abanadamu okulaba nti baba batebenkevu mu misinza yaabwe, baba batebenkevu mu bye bakola n'okuzza obwesige mu bantu nti obukulembeze bw'obusiraamu buteekwa okuba royal bwa mazima bwe empisa nga bwe bukulembera mu mpisa abantu abalala bonna ne bakola ki ne bagoberera. Bukulembeze bwaffe bukozi tugezaako okulaba nga tukola ebintu ebisobola okuyamba gavumenti yaffe okutambula ogenda mu maaso. Example, malwaliro tugazimba, emizikiti tugizimba, amasomero tugazimba. Tugezaako okulaba nga embeera eyo tukwasaganyiza wamu ne gavumenti etukulembera. Abakungu bano nga bakulembeddwamu omumyuka wa Supreme Mufti Sheikh Ibrahim Ntanda yatambudde ne ba Supreme Kadhi okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga bakumala wiiki nnamba e Rwanda nga baliko bye bayiga mu bukulembeze saako n'enkola y'emirimu. Ne mugokya amalala ge tulinawo poliisi mu bitundu by'ekibuga etandise okunoonyereza ku butemu obwakoleddwa nga bwalopeddwa ssentebe w'ekitundu ky'e Bukyanga Seo Constantino Ndawula. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kitundu ky'e Wamala Kakigoza ategeezezza nti omugenzi yategerekese nga ye Henry Rubwama Kisitu omutuuze w'Ekyengera mu disitulikiti ey'e Wakiso. Kigoza agamba nti omulambo gwazuuliddwa omutuuze mu kibira eyategerekese Seeko eryakawuki Robert n'ategeeza maama we eyaddukidde ewa ssentebe naye n'asitukiramu okugenda ku poliisi. Olunaku lwajjo chairman w'ekyalo kya Kyanga Sel ekyomu Kiboga Town Council omwami Ndawula Constantine zabadde ssaawa 11 yalese alipoota eno ku poliisi era abasirikale baffe nga bakulemberwamu akwasaganya ebyokunoonyereza obujulizi mu kitundu ekiba kyakaggwamu oba ekyakakolebwamu ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka. Yakulembeddemu ttiimu yatuuse mu kitundu we basanze omubiri gw'omuntu ono.
omuntu ono n'okumusanga kyaddiridde omwana Kawuki Robert mutabani wa omukyala Nwandinda Juliet omutuuze ku kyalo kino ekyakyanga okukwata omutulumbi gw'embwa yawaka yabadde efudde okubanga agutwala ogusuula ku nsiko. Naye bwe yatuuse ku nsiko gye yagenza okusuula omutulumbi gw'embwa eno yawulidde ekintu ekiwunya mu ngeri etali ya bulijjo. Omwana ono mu kunuulanuula ku nsingo ayongera okwetegereza n'okulaba ki ekiwunya mu kitundu ekyo. Amaaso ge gagguse omubiri gw'omuntu ogwabadde gwasuulwa mu kitundu ekyo nga gutandise okuba nga gwonooneka. Omwana ono yadduse mangu n'ategeeza nnyina. Nnyina naye yasitukiddemu okugenda okwongera okwetegereza mutabani we kye yabadde alabye. Era mukyala Nwandinda Juliet naye bwe yakakasizza nti ddala ono muntu ensonga zino yazitwalidde ssentebe w'ekyalo Mwami Constantine Ndawula naye yazongeddeyo ku ate bo bannakibuga e Kampala bavuddeyo ne bawanjagira ekitongole kya KCCA okukoma ku bantu abatwala kasasiro abagenda nga bamumansamansa mu kibuga kyonna. Okusinziira kwakulira abakozi mu kitongole kya KCCA Hajat Sharifa Buziche bw'abadde asinkanye abakozi mu kitongole kya KCCA mu Kampala be bamutegeezezza ensonga eyo. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okwogerezeganya. Hajat Sharifa ategeezezza nga bwagenda okwogerezeganya ne bakontrakita bano abaweebwa eddimu lino okulaba nga kino kigonjoolebwa. Twasalawo eri bisasiro kubeera mu kibuga kusukka lunaku. Ebisasiro ebibeerawo ku makya ekiro kyonna emmotoka byaffe biba bitambula okubitwala. Twalina obuzibu ku butale nga obutale biteeka ebisasiro ku kkubo. Ensonga eyo twagigonjoola kuba twaleeta kye tuyita bring to track. Ekiriwo ng'ekizibu be bano bannaffe bamala okufuna ebisasiro ebyo nga babitwala. Emmotoka zaabwe abamu tebazibikkako. Kati olw'okuba tebazibikkako engeri gye zitambula speed weesanga obuveera bwe bapiikinze ebisasiro ebimu ebiri light biba biflyinga bivaako ng'ate bisigala mu communities endala. Ekyo kyo bannaffe bakiraisinze era tuli committed okubanga tukikolako. Tugenda kukwatagana n'abavuga trucks zaffe ezo ne ba concessionaires abasoloza kasasiro okubanga tukigonjoola. Bino bye by'emizannyo omugoocha ag'essaawa eno. Ttiimu ya SC Villa ezzeeyo mu kifo ekyokubiri oluvannyuma lw'okukakana ku ttiimu ya URAFC mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero n'egiwutula goolo 3 ku bwereere. Goolo za SC Villa ziteebeddwa abasambi okuli Miss Semugera, Najib Yiga ssaako ne Franka Mulimi. SC Villa kati ezze mu kifo ekyokubiri ku bubonero 2 nga basibaganye ne ttiimu ya KCCA FC ekulembedde ekibinja kino ng'erina obubonero nabwo 20. Ate omupiira omulala ogwazannyiddwa gwawedde nga Gaddafi ewuttudde Express goolo 2 ku bwereere. Kati liigi ya Uganda eneddamu olunaku olwaleero n'emipiira 2 okuli Kitala FC ng'egenda kuzannya ne Maroons FC, KCCA FC ezanye ne NEC FC. Mu kiseera kino ekimeeza kiyimiridde bwe kiti nga KCCA yeekulembedde n'obubonero 20 n'eddirira SC Villa n'obubonero 20, Vipers n'obubonero 18, Police 18, Gaddafi n'esembayo n'obubonero 17. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Abantu abawangaalira mu masaza agamu mu ggwanga erya Amerika balagiddwa okwamuka amaka gaabwe okusobola okutaasa obulamu oluvannyuma lw'amataba okulumba ebitundu bino ng'entabwe evudde ku nkuba etonnye obuteddiza ekyaleese ng'emigga gibooze olw'amazzi ne gatandika okwanjaalira mu bantu. Okusinziira ku b'obuyinza amataba gano gasinze kukosa abantu abawangaalira mu mambuka g'eggwanga lya Amerika nga n'ekitundu kya Washington kimu ku ebyo ekikoseddwa embeera eno. Kati nga maliriza ag'obudde buno kanga kuddiremu nate mu bumpimpi.
President Museveni alagidde Major Kakono okuddiza abantu bonna abawambibwako ebintu byabwe abasirikale omuli pikipiki mu bumenyi bw'amateeka okubaddiza ebintu byabwe n'okutandika olunaku olwaleero. Ate ye President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'asuubiza abantu b'e Bundibugyo okutumbula embeera zaabwe ng'akola ku by'obulamu ebyenjigiriza ssaako n'ebyentambula. Ago ge gabadde ag'ekyagezesaawa eno sigala ng'owuliriza toba kukikomuza nkatonyeze mwenda nze Breva Hamida ku lw'ekyongo ky'ebyamawulire temuva ku mukutu nsibe bulungi. Ago ge gabadde amawulire agocha ku Pearl FM ne Westline Tents and Shades Company Limited bano bakafulumu kukolera tents eziriko mu bika ebyenjawulo gamba nga Ephraim Tents, Pyramid Tents, Hope Tents. Kati oyagala tenti egenda okujjayo ekifaananyi ky'omukolo gwo jangu ogyefunire. Oyagala y'abantu 25 abantu 5 bantu 10 oba eri emalayo ey'olukumi gye tuyita mega tent ku bbeeyi entono ddala. Bano bakolera n'amatundu bali amagumu ddala agabika ku bimotoka, bakola umbrellas kosa ne buka shades. Basangibwa Nakawa nga wakayita ku ttaawo. Keep to the station 107.9 Pearl FM. ebiranga ebyenjawulo ku Pearl FM. Eddakiika ziri 20